Kamusako mwena bali ku Day Still Hope oba akatuuka soko subscribing like kama tukubaza olwaleero kubanga ukoziyo tukyali balamu era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Amiina. Kale video ya leero yinza obutajagala okusinziira ku ndowooza zo naye ate njogera eri abo abalina okutegeera okwewala abakolako research oba abalina okubikulirwa okwewala be bayinza okuba nga banaategeera ebigambo by'olwaleero. Sirumba muntu yenna era tolowooza nti kino kyenkola ngezezaako okuba nga ate nina gwe nnumba wabula tuligezaako okuba nga tubaako bye tutangaaza. Kati olunaku olwaleero zibadde nga 10. Njawulize bulungi, uliriza bulungi, kigenda kuyamba. Eno video olaba nga erimu sense gibaako gw'ogiweereza. Obaka bulungi bujja kwedifyinga, tebuliimu kulagula, tebuliimu byamagero. Oyinza okuba nga gwe byobadde onyoonya naye onoobuwa obudde n'obuwuliriza bulungi bugenda okukulaga kiki ekigenda mu maaso mu nsi saa zino kuba ensi etabuddwatabuddwa. Mbadde saa 10 nzukuse nenjagala okusaba era nenyingira mu kusaba baddeko wentudde mu nnyumba kati message nejja kimanye ngamba bikula message eyo nengamba naye lwaki mbikula message eno mu kusaba nene gulimirako nenjibikula ebadde ya WhatsApp waliwo agisindise mukwano gwange njuwa wanaalaba ka video kano ajja kitegeera nti yeye yaginsindikidde. Mukaseera kebadde nga si nnungi gyendi nyinza okuba ebadde si nnungi obubaka obugiddemu naye ate webukeeredde okutuuka olwaleero ate ndabye nti ebadde nnungi nnyo eri obulamu bwange. Mu Baruumi I think Pawulo agamba nti buli kimu all things happen for good for those who love Christ and who are called according to his purpose. Kati message eyo wenjirabye tandise okulowooza ebintu bingi nnyo nnyo mu bwongo bwange buno era n'okusaba wenkukomeza kuba obwongo bubadde perturbed bugetinze disorganized n'ebyokusaba nenkola ki n'ebyokusaba nembivaako nitandika okulowooza olugendo lw'obulokozi obuzibu bwe bulimu nendaba nga olugendo luzibu nnyo nengamba nenebuza ebibuuzo ani ajjo kimeekinga ani ayinza okumalako ku luno olugendo kubanga lulimu okusoomozebwa kunene nnyo. Owangula leero enkya n'owangula wiiki eno wiiki ejja omulabe n'akukuba. So ebisomooza bingi mu nsi ey'omwoyo ate ebintu bingi bye tutanaba kuwangula nga ffe abantu. Bwe twali mu nsi twalina ebyali bituwangula naye ebintu ebyo bitwala process okubanga ne mu Kristo tukola ki tubiwangula bingi era abasinga sitaani byakozesezza okubanga akola ki okubanga atukuba. So ndowooza ebintu bingi naye omuntu alikola atya, omuntu atambula ataluno olugendo nga ne Mukama alisaasira baalisaasidde kuba si kyangu. Labiraawo kano nkakukulako wayo labiraawo nga emitego mingi. So mazo birowoozaako nembirekera Katonda nga ne Mukama yamba kubanga twetaaga tutambule mu lugendo olw'obulokozi olulambulukufu, olugendo olulungi olutali mu kusoomoozebwa naye ogenda okwekanga nga omanyi waliwo ebijja nga gatubyagadde olabiraawo nga you have done something ate ekitali kyabwa Katonda no. Birowoozezza nga naye Mukama ayambe kuba si byangu. Kati maze birowoozaako nengenda ku kitanda embeera okwo adde ogenda kwogera naye ku WhatsApp nemuga first leave me alone. Ebirowoozo bitabanguse kubanga nanda abannayo luno olugendo olwo si lwangu mitego gisusse sitaani akuba left right center. Kati nembeera awo nze nempulira
endowooza gamba kakati gwe olaba gwe bikusobedde ate bano abasajja bakayanja banekakane kayanja basenyonga bakiganda baani abamaze mu buweereza egy'emyaka ne level gye baliko ng'olowooza ebibasoomooza oba ebibakuba byenkana bitya kize munze munda tantu abo mubagende mpola onze mpulira nga mukituufu kubanga olaba ku level ffe gye tuliko wansi tulaba nga akaliro katukesa ne kakuyitirirako n'olaba nga amazima tokyakwatamu bakukubye buli sayidi naye ate bali abasajja emyaka gyo gye bamaze olaba omuntu amaze emyaka 2-3 mu buweereza omuntu yeetaaga respect ombirowoozezaako ne nga bano abasajja beetaaga respect kubanga ebibakuba bingi gwolaba gwe atatuula atalina nakyoyogera sitaani akujojobya naye kakati bali abasajja abaweerezaako Katonda sitaani abajojobya atya so abaagalira ddala ku ttaka so akola buli ekisoboka akola buli vulugu ojja labiraawo ow'ekisiyaga ng'amupanze ojja labiraawo simanyi ono yakoze kino so emitego giba mingi eri abantu abo njagawulize bulungi gye tunakomekereza so omaze obirowoozaako nga kituufu n'abasajja bayita mu bintu binene nnyo n'ebibakuba bingi nyola bibakuba ne basigala nga balemeddeko. These people, they deserve respect. They deserve respect. Ensirika wadde wankubira simu awo nga bukedde sanga 12 eza Uganda ez'okumakya. Ayinza opiikinga essimu nga kola evuddeko. Ntula mu ntebe wano wenkolera show ndabira wano. Era nenziramu ebirowoozo byange n'olugendo olw'obulokozi lw'omuntu anaalusobola atya nga gino emigo giyitiridde. Kati ndowooza nfunamu muli as if there is someone in my mind speaking nga waliwo alinga ayogera mu birowoozo nange naye omanyi omulembe guno ebintu bingi bye tuwuliriza obulimba bungi okusalira accusons bagita bata accusons mpitirivu so n'atalina kyasobola kwogera saawa zino kati ayogera n'atalinako data yenna saawa zino ayogera so this is a period of everyone to speak buli omu okubanga ayogera buli omu okubanga aleeta byalowooza byayoleseddwa byawulira nga ye byayigiriziddwa Katonda byamuwadde so this is the period where everyone is speaking. Kati ebirowoozo nebiddukira ku ki president wa Russia Putin okubanga yagambye nti waliyo Katonda omuddugavu ngamba naye Black Jesus ate naye nze kyo tekyantutte wala mwabamu kiyinza okuba kyabakubye kibaleetera ebirowoozo bingi naye wosoma Bayibuli ekulaga Googo ne Magoogo agamawanga abiri agagenda okuba nga galwanagana naani ne Mukama waffe. Twakola ku oba tonalaba video yaffe gye twayogera ku Isirayiri ddayo oyo olabe nti twakolaga nti Gog ne Magoogo ye China neki ne Russia so kati nengamba kakati Russia webanga egwa mu eryo tuluba ate nga president waabwe yakikoze tekyewuunyisa nnyo ali kutuukiriza ki byawandiikibwa nga ntudde wano kati kwe kukwata essimu omuntu naye agenda ku TikTok yawa ngenze ku TikTok nsanzeeyo vidiyo y'omulenzi omu ng'agamba David muki muddugavu Kabaka Daudi yali muddugavu wongere bongera okutokota ninga ate Daudi yali muddugavu sabo ng'ataddewo n'ekyawandiikibwawo mu kirimu Samuel nti Mukama n'agamba Samwiri nti nze gwe ngenda okulaga is dark skinned
tolabanga gwe olaba is dark skinned alina omutima ngo kati ne babuuza wali omuzungu ali dark skinned kitegeeza Daudi yali muki muddugavu neyalibata Daudi ate waba yali muddugavu nga tebikwatagana nensiriko bayinza sokale mpiwuliriza ne mbange nabiwa obudde nkoleko research owange akati mba nyambuse era nenkwata ka video ako okubinga bulinga obwepanze olinga gamba Bible n'abalaawo enyiri I think ezenyiri twazibawa ga Matayo 21:17 awamu zaavaamu bazijjamu Bible ezisinga teziriimu nakama nero waki Bible enyiriri zino teziriimu ekyo mbadde nkimanyi especially NIV tubajjamu enyiriri zonna enyiriri ziri powerful naye waliwo yatezikola ekintu ekyamaanyi bazikuulamu kakati n'agamba naye lwaki ekitabo kya Enoch mu Bible tekiriimu n'abuuza ebibuuzo ani yali akulira ku kusalawo nti kino ekitabo kinobeera mu Bible kino tekinabeerawo ye biki bye baalaba nti ekitabo kya Enoch tekinabeera mu Bible ye measurements ki ze bakozesa ye muntu oyo yali mu nsi ki bibuuzo ebyo nga naye obiwulidde oyinza okuba nga answer togirina era ojja kugamba Mwoyo Mutukuvu ye yali aluŋŋamya bitabo kye birina okuba nga biwandiikibwa n'ebitalina kuba nga bikola ki biwandiikibwa so wempulidde ebyo omutima ne gugamba naye ekitabo kya Enoch kino sikiwangako obudde ekitabo kya Enoch kirimu ki kwe kugenda nenkiwanulayo ku mutimbagano nensandiko kiyisaamu biriyo bingi kati kyesoso wanulayo nga tekirimu tekirimu nnyo byenjagala nengenda nempanulayo ekyokubiri bakita secret of the book of Enoch nakyo nendaba nga temuli nnyo birimu ebyekibala in fact waliwo omuntu gwe twaleeta wano ng'agamba ekibala yali sex ndowooza yasoma awo kuba kyo secrets of the book of Enoch kyogera nnyo ku kibala ekya Adam ne Eva ekyo nenkireka kati nengwa ku kitabo Kyebayita The Lost Book of Enoch. Woba olina smartphone njagala nkusabye jjayo ekitabo Kyebayita The Lost Book of Enoch. Tugenda kukisoma ffenna okuva we kitandikira paka gye kikoma. Tujjemu obulimba obulimu obumu bwe mwakkiriza dda kubanga baabubawa ne mubukkiriza. The Lost Book of Enoch. Why is it the Lost Book? Kubanga ebintu ebirimu ebyamu ebisinga tebikola ki tebikwatagana bikubagana n'ebiri mu bitabo bino 6 ebikola ki ebikola Bible. So bano ba Antichrist bakozesa nnyo ebitabo bino ebitali mu Bible ebyawandulwa kubanga mwalimu ebyali birumira. Babikozesa nnyo okujja okubanga bakanga abantu n'okwogera ebintu ebikola ki ebitakwatagana. Kati we nasomye The Lost Book of Enoch kyenaguddeko kigenda kuyombya, kigenda kunyiiza, kigenda kukuleetera onkyawe, kigenda kuleetera ompalane, kigenda kuleetera onvume mu comment section. Naye ngenda kukikugamba. Ngenda kukikugamba leero okitegeere. Tufuna abantu bangi ne bajja ne batuwa information. I'm not attacking anybody. Naye nange nkuwadde source genda weesomere ojja kujja ombuulire. Mmwe abatasobola byesomera tugenda kukola wano sho tubibasomera. Tulungamya abantu. Nakati nze nkoye entalo njala tulungamya abantu. Tutambule mu lugendo katulu. Nkoyo luno olugendo lw'okutambula lulimu amakoona kati tuluveemu. Tutambule straight way. Kubanga teri alina kalenda ye. Saa yonna you die. Anytime. Nza n'okuva ku show wano ne bagamba kali akavubuka akadde kawoganya ku YouTube kaafudde. Okitegeera? Naawe osobola okuva ku show eno ne bagamba ki
So if it is time to correct our mistakes, let us do that. Tutereze ensobi teri atasobya stana fena tukuba right center lwakuba gwe lwakuba engeri gyakukubamu tetunagitegeera nenga naawe alinawe yakukwata yakunyiga ati akusqueezinga mu mbeera yonna. Kakati bye nasomye mu kitabo ekyo tugenda bijjayo kimu ku kimu. Bye bintu Kalyango byabadde atugamba ti Mukama yamulaga. Kati yomba. I'm not against Kalyango. Era Kalyango ebintu byabadde ayogera bye defines abantu. Binako level kwe bibatutte nse y'omwoyo bategedde Katonda. Okitegeera era nze Mr. Kalyango I salute you webale nnyo omulimu gwokola. Naye kitegeera kati yesaawa tutereeze ebintu etugiyite okuba kwolesebwa gamba nafuna okwolesebwa. Oba wasoma akatabo gamba nasoma akatabo. Oba walaba firimu gamba nalaba ki firimu. According to emboozi ya Mr. Kalyango yakakutera yakatambi ako kenamukwata ne munvuma nali mu questioninga nnyo. Agamba tutandike emboozi ya Mariamu nani ne Yusufu. Agamba Mukama yamutwala n'amwolesa oba n'amulaga. Mwabatalabanga video ezo muddeyo muzirabe. Oba zirimu like over 4 months back. Mukama yamulaga ne ku channel ndala bamukyaza. Mukama yamulaga engeri Yusufu gye yawasamu Mariamu ngeri gye basisinkanamu. N'agamba Yusufu ayali ku yeekalo Mariamu ng'atunga. Yagamba Mariamu yali atunga kuki bintu mu yeekalo of which by then bali Baleevi be bali responsible baba nekyo si kikulu. Yali atunga kati ne bamukwasa Mary nga muwala muto agenda amukuume awo yafuukira mukazi we. Eyo information yayogera emuntuufu era webito webyali. Naye ekibuuzo Mukama ye yamulaga yasoma the lost book of Enoch. Kati byonna nga we yabitugamba ne byataatugamba lwaki Mariamu baamugoba mu yeekalo ku myaka 12 baasalawo mujjamu. Ngenda bikuleetera. Mariamu baamujja mu yeekalo myaka 12 waliwo ensonga. Ne baleeta abantu banoonya era abantu bangi nga we baali bagala okujjuza abayigiriza 12 nti ne balonda akalulu waliyo simanyi Mathias simanyi nani. Kakati wana akalulu ne kagwa kwani ku Yusufu okusinzira ku Enoch empandika gye wandiikamu the lost book. Kakati eyo story Mr. Kalyango manyi mugenda muwa video n'agirabe. Eyo story Kalyango yagijja mu kitabo Kyebayita the lost book of Enoch. Genda okidownloading okisomenga tujja kujja tukunnyonnyole. Gwe atamanyi kisoma tuli kikuleetera tugenda kisoma. Byayogera bituufu ebimu wadde ebimu teyabyogera ne tugenda bisanga. Naye tebabimulagangako wabula yabisoma. Kyenvudde ngamba nti kati ke kaseera tugiyite B tugiyite B. Eziba ndowooza zange nkugamba nalowoozezza. Waba Katonda nkugamba nayoleseddwa. Bwaya kati tugenda somanga obutabo tubaleetere wano tubagambe Mukama yatuwadde ebirooto. Mukama yatulaze okwolesebwa. Ate tosobola kuŋŋamba nti Kalyango omukulu ku kitabo kya Lost Book of Enoch nti yasooka obbiraba. Lost Book of Enoch yaliwo okuva dda. Kati kitegeeza yagisoma.
twagala tuddemu twekenneenye emboozi ya Kalyango. Ebigambo bye birungi era nange mbiwuliriza era waliwo nange byengoberera birungi nnyo era sigambye nti muveeko era biyambe omubiri gwa Kristo. But the question is, was it a vision, a dream, or he read a certain book? Kitegeeza yasoma ekitabo ekimu n'akyusa n'akifuula okwolesebwa, oba yakisoma n'amala n'aloota simanyi, kubanga osoma ekintu n'okiroota kitegeeza era oba osomye ebisome olwose endowooza zo. Okitegeera ebyo ebintu mwabatamanyi kusoma temufaayo, school fees namulya, naye ate ngenda gezaako okubanga oyo omutono gwe nasasula ngezaako okubanga mbasomera ekitabo kya Enoch tubavuunulire biki ebirimu ne Kalyango byakola ki byayogera. I'm not against him, he has done a great work. Naye kati ke kaseera tutereeze bale tuve mu bintu kati ebintu ebya bukoona tubiveemu tutambulire kati mu makubo amatuufu. Kubanga saa yonna tufa, saa yonna you die. Kati woofa ng'abantu bagamba Mukama ogenda munnyonnyola otya ebintu by'ataakulaga bye wasoma mu kitabo n'ogamba abantu ate yakulaga. So balaye ke kaseera tutandika okuba tutereeza ensonga kubanga ebintu bitusobako tuli bantu. Tuka Stanley n'akukuba mu somewhere tukanola nga oluusi embeera eganye oyiya kuyitawo, okitegeera. So Stanley atukubye ffe, nze nanga nsabudde so agamba nti nanga nkubye era ndi n'ebiwundu bye paka nakati byenkola ki byenkyanyiga nga nkubye, kubanga ye kyayagala tugwe ffe abaavaayo ewe tugwe. We tunaagwa tuba tugudde n'abantu bangi, okitegedde. Bajjami wenvayo n'engwa, do you know how many people follow me? They don't follow me, they follow some words. Ebigambo ebimu byenjogera ebiyinza okuba nga bibakoledde. So ati wenvayo n'engamba kakati mmanyi mbabuulire ebya Yesu tebiriimu makulu mbivuddemu. G'omanyi embuutu ebeera emagombe. Do you know how many people abayinza okuba nga bazikirira? Kati byebino ebiriwo bino bisinaga bya gundi, bisaga bya homosexuality. Do you know how many people are perishing? Bangi. Okitegeera naye atuveemu ensonyi, atuveeyo tudde ku mulamwa, tuve mu makoona, atuve mu mbeera zonna ze tubaddemu. Mukama ajja tuyamba, ebyasoba byonna tujja bitereeza olw'ekisa kye. Ye mwesigwa, tunaavaayo ne tulaga nti kati tumenyese mu mutima. Mukama tusaasire, is willing, ajja tusaasira. Ate n'olw'okwolesebwa okutuufu ajja kutuwa tukuwa abantu n'ebintu ebituufu ebiva gy'ali ajja bituwa. So that's my appealing this morning. Tusobole okuba nga ate tutereeza ebintu bisoba, kugabya ebintu bisoba. Olaba bali abatambula ne Yesu byabasobako. Peetero gwe bagamba nti gwe ogenda osigaza banno, ekkanisa okwolesebwa tukutadde ku ggwe. Yagamba nze Yesu simumanyiiko. Mirundi egi mwagala kunsiba ku kasajja ke sitegeera. Ebintu waliwo embeera weekusabula ng'onoonya kwetaasa. Naye otuukisa n'ogale Mukama wadde naye noonya kwetaasa naye gwe wekka n'oddayo oddiwa n'oddayo mu maaso ge. So that's that this morning. I'm not attacking anybody. Sirina gwe nnumba wabula ngezaako okuba nga ate tukola ebintu kati mu butuufu bwabyo. Kinaatugasa ki? Atuli ensi eno, abantu batutegeere, abantu batuwaane, abantu batusuute. Tulina okwolesebwa, Mukama ayogera naffe, naye ate nga amazima mu mitima gyaffe tutegeera bye tukola tebiriiyo. Oluusi tetukola nga Katonda ayagala, oluusi tuli mu birala nnyo. Kitegeera tebigenda tuyamba era tebigenda kuba nga bitugasa. So ke kaseera gwe naawe atulaba
kwata Bayibuli yo ginyweze amazima g'otegedde mu Bayibuli ate tokkiriza kubanga gakugibwako nywerera kwago oba byawandiikibwa bisatu by'omanyi sooka onywerere ku ebyo Mukama ajja kwongerako ki ebyawandiikibwa ebirala. Naye ng'ebitabo bingi mu nsi muno ebiri confusing, bintu bingi abantu bye bajja ne boogera naye nga Katonda si ayogere naye nga bitabo. Okitegedde? Especially bino ebitabo bino the lost books ezo ze batateeka mu Bayibuli azina dark information mungi nnyo ali controversial. Okitegedde? Nafa atasoma bitabo abalala nammwe abalina just ng'omuntu atuula wali n'alowooza ekintu nga kirungi nga kirowooza nga kiyinza oyamba omubiri gwa Kristo naye nga Katonda si akikuwadde naye ng'olowoozeza kirowooze. Vaayo ogabe banaye natuula awo ndowooza ekintu ndaba nga kintu weekiti ne weekiti si kirungi, ekintu wetukola kino kirungi wetutakola kino. Okitegedde? You be open. Ebyo bigenda tuyamba tugenda kuwona. Naye awe tutaave ku ebyo tugenda kubanga ate twesuula mu ntata. Wano ku nsi bajja tuwaana, bajja tusuuta, tuli b'amaanyi, tuli bakabejja, tulina okwolesebwa, twogera nnyo, tuli bagezi. Naye ng'emigo gye tugenda okufuna mu ggulu tugafuuka nkuza abana abalala be tugamba. So ne kaseera tutereeze ebintu okwolesebwa kube kwolesebwa, ebitabo bibe ebitabo binasoma. So ebintu byonna tubitandika okuba nga tukola ki tubiteeka mu layini tubitereeze. Nammwe abasumba abanene abayombagana bisiyaga si bisiyaga yalya talya bali twekuba emitima tulowooze ku bulamu bwaffe after manyi tutya okuluzinga population, tutya okuluzinga abantu. Wenna agamba nti mbadde musiyazi abantu bonna banaadde bangoberera abantu tebagenda beerayo mu ggulu nga bakubaala ebibuuzo tebagenda bulema agenda kubeera ku lulwe. Tegera wenna avene nga bannaye mbadde nnimba mpaayiriza omusajja si musiyazi abantu bajja kunzija mu trust tajja kuddamu kunneesiga. Bano abantu tugenda baleka wano olunaku lw'ogenda okufa abantu bona ogenda baleka wano ku nsi ogende weka. So bano abatusudiya batuwaana batwemazaamu bwereere. So this is the time we make things straight. Katika okubanga tutereeza ebintu, this is the time ebintu bitandika okuba nga bitambula mu ngeri yebadde bitambula. So ebadde bitatambula bulungi banaye mutusonyiwe. Wetubadde twagala popularity, wetubadde twagala fame, wetubadde twagala money, ebyo byonna let that chapter end. Banaye bino mbyogera ku lwange nammwe tutandika okuba nga tukola ki ebintu bitambula nga birina okuba nga tutambula. Tumanyi Katonda waffe wa kisa, Katonda waffe ajja tusaasira byonna ebitatambula bulungi. Akaseera kakyatulekeddeyo atuyambe tutuuke okuva mu nsi eno nga buli kimu kikoze ki nga buli kimu kiteredde. Kale sigenda kuba nga sukka wano mu kitundu ekiddako tugenda tandika tukube ttooki ebigambo Mr. Kalyango byaza atugamba ebirungi ebiwoomera amatu ebiyigiriza biri mu kitabo kya Enoch. Tugenda kusoma ekitabo kya Enoch ekyo. Biriyo ebitabo bingi ku mikutu naye kino kyogenda osangamu information bakiyita the lost book of Enoch. Siwaayiriza genda okisomenga wetunaddira ojja kuba nga ofunye information. Era okuva n'olwaleero ogenda kakasa ogenda tandika okwawula ekizibu abalokole tetukola research tuli awo buli kimu bakituleetera awo buli kye baleeta iye igangako kolako research. Kolako research amala ku kintu kye baba bakoze ki kye baba bagambye ate eri kintu kitalina solution wansi w'enjuba wat. So tugenda kudda tukisome ndowooza olweggulaawo kitundu kyaffe ojja kiraba ekyokubiri. Ekitabo tukirina kitulimu 5 oligino yaakyo waliyo duplicate naye oligino yaakyo etulimu 5. Gwakyagala nga kikulemye okufuna jangu mu inbox nja kikudropingira ku WhatsApp ku email ne ku mikutu emirala nsobola kikuwa
otandika okisoma tugenda okujja nga togamba nti omusajja awaayiriza. Bintu biri mu kitabo kya Enoka mwebiri bya Mary simanyi mune wa Yusufu nanya myaka mwebiri. Akati nze kyengamba tutandika okwogera amazima nti wala nasoma ekitabo kya Enoka kyaneewuunyisa. Kigamba ate Mary ne Mariamu ne Yusufu byaliwo ebiti kyokka Bayibuli etugamba weti ebintu ebyo simanyi. Let us be praying. Tuddeyo ku praying surface. It's high time atandika okubanga tutambuza ebintu mu ngeri entuufu kuba abaanaliza kaddeko katuweddeko obudde bwobutuweddeko. Anytime you live, anytime I live. So kubanga kati waliwo akachansa okubaako ebintu bye tusobola okubanga ate tulambulula. Let us do that mu mutima ogwa Sseruganda, not attacking but mu mutima ogwa Sseruganda. Kuba ekitabo kya Enoch ekyabantu bambuuza naye saaga nakisoma. It is confusing. Era tugenda kisoma ogenda kiraba. It's confusing. So naye olw'ekisa kya Katonda tugenda kiyitamu. Era nga ebintu ebimu bye bakugamba gamba edda biri mu kitabo ekyo ekya Enoka, the lost book of what Enoka. So ebiseera ebisinga kati ku mikutu emikwanira wala ku social media ebintu ebisinga ebiriko, these are psychological stories, theories. So ate kati eno period gye tuli guno mwaka nagamba muzibu nga tutandika. Guno mwaka obanga oli ku mata gugenda kuwewa. Eno wave eriwo buli omu ayogera. Eno wave buli omu bamuwadde akazindaalo. Buli alina smartphone alina akazindaalo. N'atalina smartphone ku kyalo gy'abeera alina omuzindaalo. Alina kyamanyi ayogera, n'atalina kyamanyi ayogera. So eno period ya kwogera naye Yakobo akugamba atya, be quick to listen but slow to speak. Sikena suka na linsa hota mu kibuga Jinjayitayo ekyemisana kyayidedda sobola okubanga ate ofuna ku kyemisana ekirungi okusula ebyokunywa n'ebyokulya conference rooms n'ebintu ebirala webiri ojja kuba oyitayo ate ebintu byonna bijja kubanga bikola ki bitambula taratibu nga luwombo lw'amagi. Gaya Jamiru nze abaddewo okubanga ate nkwanjulira ensonga zino mu mutima ogwa Sseruganda naalo nga abadde ku kamera awo nga kusikira ekifaananyi ekyo mu linnya erya Yesu Kristo ate omwana wa Katonda omulamu. Nebaza omuntu oyo ampeereza message eyo. Iyi message kenjirabe wano. Singa teyagimpeereza saalituuse wano naye yampeereza message eyo nendeetera okulowooza ennyo. Yandeetedde okulowooza ennyo kwe kuba nga ntuuse ku bino ate byembadde sisobola kubanga ate ntuukako. Yagipeereza ssaawa 4:46 ogw'ekiro kuba nadde offline nagirabye ku makya era ne muddamu ku makya. So papa oba mama naye mmanyi papa kama akuwa omukisa. The message has opened my eyes. Wadde mu kusooka wadde nga ensabudde naye ate manyi kirungi okuyigira mu nsobi eyo. Olwoyigira mu nsobi eyo kitegeeza oli kukula mu mwoyo, naye buli okola ensobi n'otayiga kitegeeza oli kukona mu mwoyo. So Mukama abawo omukisa atugenda kuba nga tuddingana ku ssaawa 12 kuba ssaawa yonna okuva kati ekitundu kyaffe ekyokubitandika okusoma ekitabo Kyebayita ekya Enoka. Oluzungu wange si lulungi njafuna nansomera ogwange ujja kuba nga interpreting oba nga nkuvuunulira nga nkola ate ekyo olulimi olwo lw'osobola okuba nga ate owulira mu linnya erya Yesu. Abatamanyi Luganda banaye simanyi oyinza kikola kikofiiza omu namulyamu amapeera naye tujja kugendera awo nkiwa ojja bitegeera. Baagaliza amakya amalungi beere bulungi ate era mweraba.